Mukama yebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo. Twebaza nnyo Katonda oyo omuyinza w'ebintu byonna kubanga atuwadde omukisa okuyimirira mu kibuga kino eky'ematugga. Mukama yebazibwe olw'emirimu gyammwe gyonna gye mukola. Twebaza nnyo Katonda olwa woofiisi eyo gy'akutaddemu. Omanyi abasinga obungi tulowooza nti woofiisi kitegeeza kizimbe, naye awo wooli wootundira ennyaanya zo, wootundira obutunda bwo, wootundira bbiriŋŋanya zo, wootundira ffeneewo, eyo ye woofiisi yo. N'olwekyo twebaza nnyo Katonda kubanga akuwadde ofiisi osobola okuva ewaka ng'omanyi w'ogenda okukolera. Ekyo tokiyita kitono. Abantu bangi abeegomba ekyo ky'oyina naye nga tebannakifuna. Kati gwakiyina tokigayaalirira kubanga kikulu nnyo. Katonda yakusobozesezza okuba nakyo. N'olwekyo Mukama yeebazibwe. Abantu b'e Matugga Mabanda tututa akaseera kawanvuko katono nga tetuli nammwe, naye twebaza nnyo Katonda olunaku lwaleero atuwadde omukisa okujja okwogera nammwe n'okugabana ekigambo kye mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Munzikirize twebaze. Kitaffe tukwebazizza nnyo kubanga oli mulungi era oli w'amaanyi. Gwe Katonda omwesigwa, gwe Katonda ow'ekisa. Tukuwa ekitiibwa, tukuwa amatendo Mukama omuyinza w'ebintu byonna kubanga okola bikulu, okola by'amaanyi. Tukwebazizza nnyo olw'olunaku lwaleero kubanga otuwadde omukisa okuyimirira mu kibuga kino. Tukwebaza olw'abaami n'abakyala abatuwuliriza bakola emirimu gyabwe. Tukwebazizza olw'emirimu egyo egikolebwa mu kibuga kino Mukama. Tukwebazizza olwa kapito gw'owadde abasajja abo n'abakazi abo, olw'amagezi g'obawadde okusobola okuteekawo emirimu egy'enjawulo egikulaakulanya eggwanga lyaffe n'ekitundu kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama, kwe kusaba kwange olunaku lwaleero nga tubuulira ekigambo kyo, leka wabeewo akomebwako, omulwadde bawonyezebwe, wabeewo asumulwa okuva mu busibe ne mu buwambo bwamukwata. Ekigambo kyo kikole omulimu omulungi bulamu bwaffe ffenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Otwale ekitiibwa ayi Katonda kubanga oli mulungi era oli Katonda awulira okusaba kwaffe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Ffenna ne tugamba nti amiina. Amiina. Mukama yeebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo. Amen. Twebazizza nnyo Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Oyo Bayibuli gweyogerako mu Yokaana 3:16 nti lwakyo Katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abe n'obulamu obutaggwaawo. Bassebo ne bannyabo, ekituleese era ekitutambuza era ekituyimiriza wano era ekituggasa emirimu gyaffe ne tugirekayo kubanga tunoonya abantu Katonda be yalonda bafune obulamu obutaggwaawo. Amiina. Bassebo ne bannyabo, abantu b'e Matugga ndi wano okubategeeza, watondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Katonda yakutonda ng'akwagala. Katonda akumanyi. Katonda akulinako ebirowoozo ebirungi. Ensi yandibanga tekulowoozaako bulungi, naye ndi wano okutegeeza ssebo naawe nnya bampuliriza, Katonda akulinako ebirowoozo ebirungi. Yeremiya bw'atyo bw'ayogera essuula eya 29 nti laba nina ebirowoozo birungi gy'oli, bw'ayogera Mukama, si birowoozo bya bubi naye ebirowoozo birungi okuwa enkomerero yo okubeera ennungi. Katonda alina ebirowoozo ebirungi gy'oli. Amiina. Olw'ebirowoozo ebyo ebirungi Katonda by'alina, y'ensonga lwaki yasindika omwana we ku nsi ajja anoonye ffenna aboonoonyi atuwa obutuukirivu okuyita mu musaayi gwe. Amen. Bassebo ne bannyabo, ndi wano okutegeeza Yesu Kristo bwe yajja ku nsi teyajjirira batuukirivu, yajjirira boonoonyi nga nze naawe. Ekyamuleeta yajja atuyambe kubanga twali tetuyinza kulokoka, twali tetuyinza kufuna bulokozi awataliye. Abantu bagezaako
okufuna obutuukirivu obwabwe ku bwabwe. Era nga neerero bwe kiri abantu banoonya obutuukirivu obwabwe ku baabwe, bambi ne bafubanga bwe basobola. Naye njagala kutegeezera tosobola, toyinza. Naye yeebazibwe Katonda oyo alina ekisa ekingi, eyatukwatirwa ekisa n'atuma omwana we ku nsi, n'ajja n'afa ku lwaffe tufune obutuukirivu bwa Katonda okuyita mu ye. Amiina. Olwaleero teweetaaga kuwaayo mbuzi kulokoka. Yesu yasasula byonna. Obulokozi bassebo ne bannyabo bwasasulirwa dda. Yesu yasasula ku lw'obulokozi bwo. Omulimu gwo gwa kukkiriza bukkiriza n'ofuna obulokozi obwo. Amiina. Yesu yasasula omutango ku lw'ebibi byo, ekyamutwala ku musaalaba n'afa mu kifo kyo. Ne bw'omukkiriza ofuna obulamu obutaggwaawo. Lwaki bulamu butaggwaawo? Kubanga buno obulamu mwe tuli buggwaawo bwonna. Buli kyolaba ku nsi kirina entandikwa, kirina enkomerero. Naye waliwo obulamu obutaggwaawo obuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ebintu byonna bassebo ne bannyabo birina entandikwa, birina enkomerero. Buli kintu kyolaba kirina olunaku lwe baakitonda, kirina olunaku lwe kiggwako. Kabibeere byakunywa, kabibeere byakulya, buli kintu kirina entandikwa n'enkomerero. Naye waliwo obulamu obutaggwaawo obuli mu Kristo Yesu Mukama waffe, olwo gwe twogerako olwaleero. Amiina. Buli kintu kyonna kyolaba kiriko entandikwa n'enkomerero. Naye waliwo obulamu obutaggwaawo Yesu bw'ayagala okuwa. Olwaleero naawe osobola okusalawo n'omukkiriza. Obulokozi bwabuwa kirabo mulabo Katonda kiyatuwa. Befeso essula ey'okubiri Bayibuli egamba olunya olw'omunaana titwalokolebwa lwa kisa, so tekyava gye tuli, kye kirabo kya Katonda. Obulokozi kirabo Katonda kyawa buli muntu yenna asalawo okumukkiriza. Naawe olwaliro osobola okusalawo okwetwalira ekirabo ekyo Katonda kiyagaba. Singa obulokozi bwali bwa ssente teri yandibusobodde, kubanga bwa bbeeyi okusinga buli kintu. Naye yeebazibwe Katonda olw'ekisa kye ekingi. Naye yeebazibwe Katonda oyo alina okwagala okungi. Oyo yalaba nga tetusobola kulokolebwa, nga tetulina ngeri ya kwetaasa, ye n'awaayo omwana we ajja atununule. Naawe osobola okukkiriza obulokozi obwo Katonda bwe yatuwa. Naawe osobola okusembeza Yesu oyo n'akuwa obulamu obutaggwaawo. Buno obulamu bassebo ne bannyabo buggwaawo. Buno buggwaawo. Buno bwa kiseera. N'ebintu byonna bye tulaba ku nsi bya kiseera. Nyinza n'okugamba bwe nti ffenna nga bwe tuli mu katale n'abatambula ku kkubo n'ababooda abapaakinze wano, emyaka 10 egiddako ffenna tetugenda kubaawo. Agamba nti n'abaawo ng'ompuubira ku mukono, emyaka 10 egiddako ffenna tetuliiwo. Kikulaga ki? Nti obulamu bwa kiseera, ffenna tetugenda kubaawo. Omudaala ogwo w'oli emyaka 10 wagenda kubaawo mulala. Ennyumba yo emyaka 10 egiddako ejja kubaamu muntu mulala. Ffenna tetugenda kubaawo emyaka 10 egiddako. Nange kamwa kwogera emyaka 10 egiddako sigenda kubaawo. Kitegeeza nti obulamu buno bwa kiseera. Tulina we baatuzaalira era tulina we tugenda okuviirawo ku bulamu. Tulina we twajjira mu nsi era tulina ennaku ez'okuvaako. Naye ekyebuuzibwa bw'ovaako ogenda luddawa? Oteeseteese otya ng'ovuddewo wano nga tokyaliwo? Kikugwanidde okukwata Yesu omuyingize mulamu bwo, kubanga oyo yasobola okuwa obulamu obutaggwaawo. Njogera ku bulamu obw'emirembe n'emirembe. Amiina. Njogera ku bulamu obw'okwesiima. Weewaawo. Njogera ku bulamu nga tumaze okuva wano ogende mu bulamu obw'okwesiima. Naye kyamutawaana nnyo, ensi n'ekutawaanya ate n'omala n'ogenda mu kuzikirira. Kitalo. Naye olwaliro osobola okusalawo nga nange bwe nasalawo n'okkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo.
obulokozi bwabuwa Yesu yasasula dda. Okkiriza bukkiriza Yesu okuba omulokozi w'obulamu bwo. Okkiriza bukkiriza n'olokoka nga nange bwe nakola. Okkiriza enjiri n'ofuna obulamu. Yesu yempeke gy'omira n'ofuna obulamu obutaggwaawo. Amina. Buno obulamu bwa kiseera bassebo ne bannyabo, naye waliwo obulamu obutaggwaawo obuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Oyo gwe weetaaga. Amina. Oyo gwe weetaaga okusembeza abeera omulokozi wo. Oyo gwe weetaaga okukkiriza agaba obulamu obutaggwaawo. Abange buno obulamu buggwaawo, naye waliwo obutaggwaawo obuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Leero naawe osobola okulokoka. Yesu bw'ayingira mu bulamu bw'omuntu obulamu abukyusa. Amina. Waliwo omusajja mu Bayibuli bw'onoosoma Luka essula 19 ayitibwa Zaakayo. Zaakayo Bayibuli egamba yali musajja muwooza, naye Zaakayo olunaku lumu n'asala amagezi engeri gy'anaalabamu Yesu. Bayibuli egamba nti n'alinnya omuti omusikamooli. Bwe yasisinkana Yesu n'akizuula nti ebintu byonna by'abadde atwala ng'eby'omuwendo mulamu bwe butaliimu. Bw'ofuna Yesu bassebo ne bannyabo oba ofunye ekisinga byonna. Bw'oyingira mu Yesu oba oyingidde mu kisinga byonna. Weewaawo. Ebintu bino ebirala byonna bitwemalizaamu bwereere. Naye bw'ofuna Yesu oba ofunye ekisinga. Amina. Bino ebirala babibba. Olunaku lumu bayingira mu nnyumba ne banziba, bugenda okukya ku makya yabadde ne ssente nga siina wadde n'obukoyini baabutwala n'amasimu ne bagatwala. Nga simanyi na wakutandikira. Naye bannange Yesu tewali amubba. Bw'omala n'ayingira mu bulamu bwo okuggyako nga gw'omulesse, naye ye tayinza kuleka. Amina. Ebintu ebirala byonna bisobola okwegaana, emikwano gikwegaana. Abazadde tubalabyeko nga beegaanya abaana baabwe. Tulabyeko abazadde nga bakayana n'abaana olw'ebintu. Naye Yesu bw'omukkiriza ye tasobola kwegaana. Amina. Akwagala nga bw'oli. Agamba mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitowereddwa, nange ŋŋenda kubawummuza. Abanga awummuza bamuyita Yesu. Ebirala byonna tebisobola kuwummuza. Eriyo abantu abagenze n'agamba kanywa wala gimpumule, n'anywa n'atamiira n'asula ng'ekiro kyonna aleekaana nga teyawummudde. Awummuza bamuyita Yesu. Amina. Weetaaga Yesu akuwummuze. Yesu yasobola okuwummuza. Yesu yawummuza bonna abakooye. Agamba mujje gye ndi mwenna. Yesu yekka yasobola okuyita bonna. Naye ne takisi etika 14 bwejjula n'egenda. Teyinza kutika bonna. Keerera ebbaasi leero erina weekoma. Naye Yesu agamba mujje mwenna. Oba ofaanana otya, oba wasuza ologa, oba wasuza odduka mu nsuku z'abantu, jangu eri Yesu ye takugobera bweru. Amina. Yesu ayita bonna. Agamba mujje gye ndi mwenna. Mwenna abakooye n'abazitowereddwa mujje gye ndi. Abange Yesu Kristo ayita buli muntu. Gwampuliriza naawe andaba, gwandabira ebunaayira naawe ali wano. Yesu akuyita. Agamba jangu. Yesu ayita bonna. Tasosola mu bantu. Ensi yenoonya b'amaanyi. Amaanyi bwe gakuggwa nga bakuwummuza ku mulimu. Naye Yesu agamba mujje gye ndi abakooye. Yesu ayita bakooye. Okooye? Olina ky'okooye? Jangu eri Yesu. Amina. Yesu talina kyakwagaza. Teyeetaaga mbuziyo, teyeetaaga nkokoyo, teyeetaaga kintu kyonna gy'oli. Ye ayagala omuwe mutima gwo gwokka. Awo. Yesu takusaba nkoko. Tasaba lugoye. Yesu ayeetaaga mutima gwo. Kyava agamba mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitowereddwa, nange n'abawummuza. Amina. Abange ndeese ekiwummulo gy'oli bamuyita Yesu. Yesu kye kiwummulo.
bino ebirala byonna tebiwummuza. Yesu kye kiwummulo ky'oyingiramu n'owummula. Yesu ayita buli muntu. Olwaleero naawe akonkona ku mutima gwo agamba mujje gye ndi mwe n'abakooye n'abazitooleddwa nange ŋŋenda kubawummuza. Awummuza bamuyita Yesu. Ssente tewummuza. Abantu balina ssente nnyingi nnyo. Twalaba juuzi be tuyita abagagga nga babakubye mu mawulire nga be babbye amabaati g'abanaku. Olaba nti ssente tewummuza. Oli ne bw'aba na nnyingi era asigala akyayagala. Naye asobola okuwummuza n'akuggyamu eddookolooka eryo n'akuwa emirembe. Erinnya lye bamuyita Jesus. Amiina. Oyo gwe mbabuulira amakya ga leero. Basiru ne bannyabo sireese muntu mulala yenna. Ndeese omusajja gwe bayita Yesu asobola okuwummuza. Oyo bwe yayingira mu bulamu bwange n'empummula. Nawummula era kaakati ndi wa ddembe. Ndi wa ddembe. Sikyafugibwa kikolimo. Yesu yanaaza n'omusaayi gwe. Yeebale okunkuumuza. Kati nnyimba ndi wa ddembe. Ndi wa ddembe sikyafugibwa kikolimo. Yesu yanaaza n'omusaayi gwe. Mwebaza okuntukuza. Basobola ne bannya bawummuza bamuyita Yesu. Amiina. Asobola okulokola bamuyita Yesu. Amen. Asobola okuwa obulamu bamuyita Yesu. Amiina. Asobola okuwa eddembe bamuyita Yesu. Asobola okuyamba bamuyita Yesu. Yesu gwe twogerako abantu bakutta obulamu bwabwe ne babukwasa bannabyabufuzi. Oli n'agamba ke mulonda oyo mumaze. Kumbe gwe balonda naye agenda kwetaasa. Naye waliwo Yesu atanoonya kwetaasizaako. Yakuyambanga bw'oli, ojjanga bw'oli, ojjanga bw'ofaanana. Abange twajja eri Yesu ng'ensi yatukalatulanya dda, yatuyuzaayuza dda. Naye bwe twajja gy'ali teyatuleka. Naawe akuyita olwaleero osobola okumukkiriza n'olokoka n'ofuna obulamu obutaggwaawo. Amiina. Obulamu tebuli walala, obulamu buli mu Yesu Kristo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Bayibuli bw'ekyo bw'egamba. Buli ayagala obulamu obutaggwaawo akkiriza Yesu. Bino ebirala byonna bino tebiriimu bulamu. Obulamu buli mu Yesu yekka gw'okkiriza n'akuwa obulamu obutaggwaawo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Olwaleero naawe osobola okukkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Amiina. Ne baafande balokoka, naawe osobola okulokoka. Amiina. Olwaleero n'osalawo omutima gwo n'oguwa Yesu Kristo n'abeera omulokozi w'obulamu bwo. Kye kiseera bassebo ne bannyabo. Leero Bayibuli egamba leero okulokoka, naye enkya musango. Leero olunaku lwa kulokoka. Kawuboyo kitegedde? Leero kulokoka. Leero naawe osobola okulokoka. Leero naawe osobola okukkiriza Kristo Yesu n'omuwa obulamu bwo. Leero naawe osobola okusalawo Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Bassebo ne bannyabo, naffe tetwazaalibwa nga tuli balokole. Twalokoka bulokozi, twakkiriza bukkiriza, twamalirira bumalirizi. Ne tugamba ebyensi byonna biggwaawo, bikuyambako kaseera. Naye asobola okuyamba ebbanga lyonna. Erinnya lye bamuyita Yesu. Amiina. Kkiriza Yesu olwaleero. Sembeza Yesu olwaleero okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Waliwo gwagobera ebweru. Bayibuli egamba nti ajja gye ndi siri mugobera bweru n'akatono. Oyinza okubeera ne weebuuza, nange alina essabo nsobola okulokoka? Ansa eri nti Yesu ayagala buli omu. Oyinza okwebuuza, nange abadde anywa ekibaaba nsobola okulokoka? Yesu talina gwasosola. Ne bw'oba wasuze mu ssabo, bw'okkiriza Yesu leero agenda kulokola. Ne bw'oba wasuze mu ssabo nga gwe senkulummandwa, Yesu asobola okulokola.
kama akuwa omukisa. Yesu asobola okulokola buli muntu, taliiko gwasosola. Ne bw'oba nga gwe wakajjamu embuto mmeka, teweesalira musango, bw'ojja eri Yesu asobola okulokola. Ensi yesigala egamba oyo yali mubbi, naye nga ye Yesu akulokodde. Amen. Ne bw'oba nga gwe musazi wansawo mu kibuga kino, bw'ojja eri Yesu tagenda kusiba mpingu, agenda kukyusa akuwa obulamu. Amina. Taliiko gwagobera bweru, agamba tajja gyendi siri mugobera bweru n'akatono. Naawe olwaleero osobola okumusembeza, naawe olwaleero osobola okumukkiriza. Yesu n'akuwa obulamu obutaggwaawo. Yesu n'akyusa obulamu bwe bassebo ne bannyabo. Obulamu bukyukira mu Yesu wokka. Yesu yakyusa obulamu. Amina. Nze tuba nakitegeerera ensonga lwaki nalokoka ne muwa obulamu bwange, kubanga bino byonna mpewo. Naye olwaleero bassebo ne bannyabo obulokozi bwe buli. Olina omukisa ogw'okulokoka olunaku lwaleero. Olina omukisa okuwaayo obulamu eri Kristo Yesu olwaleero. Olina omukisa okusembeza Kristo Yesu n'abeera omulokozi w'obulamu bwe olwaleero. Amina. Yesu akyayita buli muntu yenna, agamba mujje gye ndi, mwenna abakooye nange n'abawummuza. Obadde onoonya kiwummulo, ekiwummulo kiri mu Yesu. Ekiwummulo kiri mu Yesu. Yekka y'asobola okuwummuza, yekka gwe weetaaga. Ebintu ebirala byonna obikoze bulungi. Mukama yeebala akuwadde ne ssente, olina amagezi okola ssente, naye obuzaayo kimu kyokka, kulokoka. Kubanga Timoseewo ekisooka essula 2:3 Bayibuli egamba ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka. Amina. Bassebo ne bannyabo sinze njagala mulokoke, kubanga bw'onoolokoka nyinza n'obutaddamu kulabako ebbanga lyonna, naye ayagala olokoke bamuyita Yesu. Weewaawo. Yesu ye yawaayo obulamu bwe ku lulwo, oyo y'ayagala olokoke. Kye kyamuleeta, yajja kunoonya n'okulokola ekyabula. Amen. Kye kyaleeta Yesu. Amina. Okulokoka kugasa gwalokose, kuyamba gwalokose. Bw'omala n'olokoka gwe kuyamba okulokoka. N'olwekyo naawe osobola okusembeza Kristo n'abeera omulokozi w'obulamu. N'olwekyo naawe osobola okujja eri Yesu bwe nasenga. Alina ekisa kingi, ayagala abantu bonna, tasosola mu bantu. Oba oli muvubuka, Yesu akwagala. Oba oli mukadde, Yesu akwagala. Oba ofaanana otya, Yesu akwagala. Yesu ayagala buli omu. Olaba nange yanjagala, bwe yanjagala. Abange Yesu ayagala buli omu. Ne gwe basalira omusango Yesu yamwagala. Yesu alokola buli omu. Amen. Ayagala buli omu. Amina. Naawe olwaleero osobola okumusenga, naawe olwaleero osobola okumusembeza, naawe olwaleero osobola okumukkiriza, naawe olwaleero osobola okumuwa obulamu bwo, naawe olwaleero osobola okumukkiriza n'ayingira mu mutima gwo. Bassebo ne bannyabo Bayibuli ebuuza, kirigasa ki omuntu okulya ensi yonna naye n'afiirwa omwoyo gwe? Kirigasa ki? Kinaakugasa ki ng'ozimbye ennyumba matiribona? Kirikugasa ki ng'ozadde abaana bonna balungi ne basoma n'okusoma naye n'ofiirwa obulamu? Kiriyamba kitya omuntu Katonda nga yakutonda ng'oli mulungi kaalaala naye n'omaliriza n'ogenda mu kifo ekyokulumwa n'obujiji? Kirikugasa ki? N'olwekyo bassebo ne bannyabo olwaleero
osobola okusalawo okulokoka, osobola okusalawo okukkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo, osobola okumusembeza n'omusenga nga nange bwe namusenga, osobola okusalawo okumukkiriza n'ayingira mutima gwo olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Njagala kusaba na buli agamba nti nange leero nsazeewo nzikirize Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwange. Tofaayo awo wennyini w'oli, teweetaaga kumala kufuna wuzu okujja eri Kristo. Nga bw'oli awo ne bw'oba obwedda weetikka kasasiro, ne bw'oba obwedda weetikka ebiddugala, tofaayo. Katonda anoonya mutima gwo, tanoonya ngoye zo. Amiina. Katonda anoonya mutima. Katonda afaayo nnyo ku mutima. Yensonga lwaki mu Yeremiya essula ey'okubiri olunyi lwa 22 agamba nti newankubadde ng'onaabye ne sabbuuni ow'aboozi ne weekuuta n'oluvu obutali butuukirivu obusigala bulambiddwa mu maaso gange, bw'ayogera Katonda. Abantu abasinga obungi balowooza nti obulungi bw'okungulu bwe bugenda okugaba eggulu. Nedda, obulungi bwe bw'okungulu tebukuwa bulamu butaggwaawo, agaba obulamu obutaggwaawo bamuyita Yesu, kubanga omusaayi gwe gwe gusobola okunaaza emitima. Amiina. Omuntu osobola okumusanga nga kungulu kuno talabika bulungi naye ng'omutima gwe mulungi, ate n'osanga oli ng'alabika bulungi kungulu naye ng'omutima mubi. Okirabye nti bya mutima? Ebintu bya mutima kutereeza bulamu bwo ne Katonda, kutereeza mutima gwo ne Katonda, kuwaayo obulamu bwo eri Katonda. Osalawo omusazi n'ogamba naye mutuufu, kampeeyo obulamu bwange eri Katonda. N'olwekyo bw'oba ogamba nti njagala kulokoka, ddamu ebigambo bino wamu nange, gamba nti ayi Yesu, nkwebazizza nnyo, kubanga ompadde omukisa, n'empulira ekigambo kyo olwaleero nga siwaliriziddwa muntu yenna, njatula n'akamwa kange, ndokose, sonyiwa ebibi byange byonna byembadde nkola ne bye bankolera, sangula amanya gange mu kitabo ekyokufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Weebale Yesu olw'okunjagala n'ondokola. Amiina. Amen. Bw'oba ozzeemu ebigambo ebyo omaze okulokoka, nange nayanukula ebigambo ebyo nga ndi ku rediyo mpuliriza buwuliriza, mwaka gwa 2022 nendokoka. Nali kijana nnyo, nali muvubuka muto, naye nempaayo obulamu bwange eri Yesu. Okuva ku olwo sejjusangako lwaki nalokoka. Neebaza Katonda yampa ekisa eky'okulokoka. Oyinza okuba ng'olokose leero naye ng'obaddeyo n'ebyalubaale eka, osobola okutugamba mpolampola ne tubikima ne tubikuyamba ne tubyokya. Oyinza n'okuba wavudde gye ew'omulubaale n'asigala ng'akubanja. Ndi wano okutegeeza, bw'oba basigazza ebbanja ly'omusamize tolitwala. Bw'anakkubira essimu mugambe omulokole yaŋŋambye sikusasula. Amiina. Tosasula kuba neze yalidde yakubye bubbi. Sente zo ziwe, abaana bo bazirye, ziweeyo mu fiizo baziguleemu ebitabo. Bw'aba bansigadde bakubanja omusamize totwala balansi. Nze nkugambye bw'anaakubuuza mugambe omulokole yaŋŋambye. Amiina. Mu linnya lya Yesu. Kubanga ne byeyakuwadde bireete tubyokye ofune eddembe. Amiina. Kitaffe nkwebazizza nnyo kubanga ompadde omukisa okuyimirira mu kibuga kino okulangirira ekigambo kyeri abasajja n'abakazi. Erinnya lye liweebwe ekitiibwa olw'abo abawulidde enjiri. Nkwebazizza nnyo kubanga kyawandiikibwa nti bwe tuyingiranga mu kibuga ne batwaniriza tusabenga emirembe okusigala mu kibuga ekyo. Tulangirira emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa. Tulangirira omukisa gwa Katonda gwe wayogera mu kitabo ky'Engero essula y'E12 gw'agamba nti Mukama weetuwa omukisa ogutaliiko muyinike, ogwo gwe nangiridde eri abasajja n'abakazi. Baweebwe omukisa nga bafuluma, baweebwe omukisa nga bayingira, balabe omukisa ku mirimu gyabwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu.
buli akola emirimu gye leka alabe omukisa, bawe omukisa na buli alabikanga entandikwaye nga ntono. Bayibuli bwetyo bweyogera mu kitabo ekya Yobu essula y'omunaana negamba nti newankubadde ng'okusookako kwalabikanga okutono naye enkomerero yo yandyeyongedde ennyo. Nsabidde bonna abalina kakapita akatono abalabikanga abatandika obutandisi, Katonda baviiseemu, bawe omukisa ogwo gwe wa Ibulayimu, bawe omukisa ogwo gwe wa Isaaka. Bayibuli gweyogerako nti Isaaka n'asiga mu biro ebyo n'afuna omukisa 100 ku 100. Nangiridde omukisa ogwo gubabeereko mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Balabye ebirungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsabidde bonna abatanazzayo baana ku masomero n'abo abaabatutteyo naye nga bagenze na bigambo, mbasabidde bawe fiizi Mukama, abaana baffe basome, obulamu bwabwe bukyuke mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Taata otwale ekitiibwa n'ettendo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ffenna ne tugambako nti Amiina. mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abawe omukisa, Mukama abakole bulungi, mbaagaliza olunaku olungi mu Kristo Yesu Mukama waffe.